ye muyimbi oyo yakuba akayimba ko bayita naalya Irubi 99 Kristo Samba kakuba kali katabu nnyo katambula ndio lwasobola okuba atenga oluyimba ngabo mayinti abayimbi mbawagire nnyo bayimbi banna Masaka abawagiza ogwamwe mu kukoza naye abayimbi beetaaga mu management ez'enjawulo bingi ne bitambula nti bayimbi banne bamuloga ne bwe twogerera akadde kano sobola okuba atenga mufuna gonambuulira nti omukulu yatereera oba tannatereera yakuba n'akayimba k'eggwanga bamuyita Irubi 99 akayimba ako ke kasinga okuba atenga kamutambuza ensi n'ensi Uganda yonna ne bamumanya mwana mulenzi oyo akayimba ke yakuba kafaadha ngobya ne mwana we gwe bayita Rebecca ngabo mayinti abavubuka abawagizi muwagira nnyo n'ate amalala ne gasobola okuba atenga gabasooka mu mbeera yasobola okuba atenga etambula akayimba kano kokko omulenzi ono nga buli kivulu kyonna kyafuluma mitwalo 43 n'afuna ssente era akayimba kano mu byafaayo Masaka kasobola okuba atenga kasita omwana mulenzi ono gwe bayita Irubi 99 n'engabo manyi nti amalala bogakulembeza kiba kigo mu mbeera nga basobola okuba atenga etambula awo nno n'embeera nesobola okuba atenga yeyongerako nga omanyi nga tolinaako management n'emwaka yasobola okuba atenga akuyamba naye nga abawagizi bonna bamuwagira kayimba kafaadha ngobya kano ng'emikolo gyonna gy'akuba yakubako n'omukolo gw'emitwalo 80 omwana ono Masaka faadha ngobya yamukolera ebyamagero naye nga omanyi nti abavubuka kati kyengenda okuba atenga nkunyumiza tuula owulire abalabye posti ku Facebook ogenda kuba atenga ombuulira mukomezaawo nakutegeezaaku buli muyimbi yenna eyali agenze genda kuba atenga nfuba omukomyawo bamuyita Irubi 99 ab'omunyendo bali bankabira nti omulenzi yagwa Eddalu embeera yatabuka abeera ku biki biragalagala gonambuulira nti yatereera oba tannatereera ogenda kunkubira ku ssimu sooka owulira asubuuzaako omukulu Irubi 99 mwana munnamasaka yakikuba oluyimba faadha ngobya yafuna miliyoni nga 15 bweddu naye akadde kano awo nga weekwasaani bw'obanga oli muyimbi mwetereeze bannange obanga oli muyimbi muve ku biragalagala ate mufune ku management eziyinza okuba atenga zibaya mwekwase n'omutonzi embeera esobola okuba atenga etambula kuba faadha ngobya yamukolera ebyafaayo akayimba ne kaagalwa ensi yonna bamanyi kayimba kaliko kamu sooka owulya Irubi 99 ng'atubuuzaako Masaka baganda bange mbabuuzaako nnyo mwana nkuyege kya Sabuladi Vita kabaka Irubi 99 oluga Florida Ndodi awo nyini ku online mwana temuvaawo jasi munamanya nti corona virus means corona coffee so mwana temuna kubeera nga mulobera ku jjinja limu mutega amayinja mangi mujabeera bete okigera ana 99 Irubi 99 abanike kani ngao manyi kulimba bikisite bikibiki ate mbayo n'ebyenkwasaganya babingi mwana zitula kutega jjinja limu abani naye nga ate mbayo nga ntikwasaganya papa magezi sooka otubulye amanyi amatuufu gwani Irali ni musajja wangali nakapita Irali angali bera saidi ze kyotera ne Masaka ate ne Kampala kale omanyi family ya mwana ngazi nnyo Uganda kumpi yonna abanike kuba kati eno bagamba nawe atuli muganda wange okitegeera no yawulira naye muganda wange ndowooza owulira nambuulira asobodde okuba atenga abeebaza okumuwagira Irubi 99 era asaba mumuwe chance ey'okubiri bannamasaka mwenna nze mukutteko ogwange wulira abawagizi bakimanyi nti ekintu kiyingira buyingizi wabula tulikawo kadda kaswangawo kiringanga wonalima onabeera n'ekitoloti naye ng'obeera olima emmere n'okyusa kati n'oteekamu kasooli wali n'oteekamu mwanyi wali n'oteekamu ebitooke kati ate wolekezaamu emmwanyi n'ebitooke ebyo biba bijja wangaala okusinga kasooli kuba kati kasooli sizoni emu abaavaamu biri ebitooke bijja beerawo forever okitegeera so mubibala bitooke na mwanyi ndowooza omuwulidde Irubi 99 kwe kutuuka wano ku Kinyusi abawagizi bonna baali bambuuza okumubuuza ssebo kituufu wagwa Eddalu n'ategeeza naawe kasita oli mu Buganda ensonga ozimanyi ebintu byonna nga bwe bitambula agamba nti waliwo abayimbi abamu bwe baamanya nti sooka olya Irubi 99 nga tumubuuza kituufu wagwa sooka owulire kati ewo ebintu bibaayo mu Buganda naye ng'ate abasajja baba bategeera nnyo abanike bakamiliyoni bonna babaako naye ng'ate kikali byaliwo kati naye ng'ate Irubi abeera nno mu paka akawanke tekakyuka era kwa Irubi Irusulo
muruzo kitegeera kati nze nsolo papa murugafulo nze wali wagweddalu kati bali basenya busenyo kitegeera nenga ate n'ennimi tumanyi nyingi manyi latini manyi german flow manyi oluteeso so ndi linguistic by the way let people understand that we are linguistic ne kati akadde kano watereera Hirubi 99 yatereera abanike ate kali kabyosesa wali abantu batulina okubeera nga tubeera ku online wali abantu online tebali ku online kuba kati abawagizi boolaba kye basinga okwagala babeere ku online baali bagamba nga bankubira amasimu bagamba Hirubi 9 bamulaba mu nnyendo bamulaba wa abawagizi balina kimanya nti Hirubi musajja mutambuzi tubeera wamu so kati wengende nyalama mwana kino Japan baba bankubira biki kati nfaza ngobera wakati Vatican mu Italy so kati Masaka biki nene kyotera bikiwa laka ibiki mwana biki mbalala biki kalangala biki wa biki tuwa omuntu kubeera ng'okubattuwa tonabeera wamu obeera wamu ye mukulu yantegeezezza nti yatuuka ne Vatican ne Germany n'atuukayo era nti agendayo obudde bonna gonambuulira ku nsonga zonna ezaali zitambula nga bagamba nti oba abayimbi banno baawulira ennugu olw'embeera yakuba kahiiti kali akasobola okuba ate nga kasitula Masaka ategeezezza nti abayimbi b'e Masaka bonna bafala tewali alina hiiti n'omu era nga kigamba nti abayimbi b'e Masaka baali mu mukobaane okuba ate nga bamutuusa okuba ate nga ayirikita paka mu mbeera eyo kati abayimbi banga bali Masaka obubaka bulina obbawo balina okubeera nga batwala nga example n'okukoliyetinawo connection kyobula nga shiiru ya connectinga nnyo ne kamiliyoni nga kikuba so abayimbi b'e Masaka babeera n'empalana walaba 99 ku stage atya mu kutya ante ayitawo n'awaayo ne ssente waliwo n'omuyimbi yawaayo ssente awo simanya siyimba biki kale sijja mwatuliza erinnya li naye nga just abayimbi babeere stage bamanyani ali mukama waabwe ne kuba ffe tuyimba abantu basalawo abayimbi b'e Masaka tebalinakuba na iti tebalinakuba iti abanike simanyi oba abantu banyonyola kye bayita iti kaba fazangulya iti forever terujja vaawo pozi abaniko ngamba eddiini egenda vaawo tesobola abaana babeere nga example nnyo eri ffe mwana batuyigire kwa Nnakabaka nina musuubuzi abanike abo bakimanye legend nga okyogedde ye Hirubi 99 nga kyamubuuza ku nsonga zino nga bagamba nti bayimbi banne bayinza okuba bali mu kobaane okuba ate ng'ali mu mbeera eyo sooka owulire nti waliwo bayimbi banne abali batakwagaliza ne bakusuula eddalu kituufu oba ekyo kintu si kituufu kuba kati tewali muntu ayinza suula muntu eddalu kuba siye Katonda so abayimbi abatayagaliza bo babaayo kuba tuba mu competition mu industry naye nga nti ekyo sina we nkyogerako kale nze mbaagaliza mwana tabanjagaliza mbaagaliza kati kyekyali kyakuggyako time yokka time kuba mwana bali n'ogenda olima emmwanyi ate nabaye bankubira amasimu jangu oyimbemu 40 poto ate wali akademu nako kankangamu wali mu masomero biki abanike okitegeera ate nejjajja mbali n'ogenda wali omuntu walirayo akasukaali kati mwana time abawagizi mwana basenya ne ku family bali abaana bali ku Masaka ku Centenary FM bawulira abanike bagamba abantu batuzanye buwompo mwana baleme kutukubeere bayajja bali mu byalo bali amaluma 0756 oba obitegedde nkubirako ku simu otubuulire ngenda kubatenga mukomya budde bonna aya basi gonambuulira nakutegeezezza embeera nga bwetambudde music wa Masaka watuuse hala sebo agamba atya kale sebo omwana wuuyo Hirubi for sure taliiko naye nga talent agirina ne bambi Omuyimbi n'omuteeko mu rehab naye nga amazima taliiko naye nga talent agirina ndowooza owulidde na kino kimubuuzizza y'omu ku bayimbi abanvumako owulira bw'agambye owulira kaakano bannamasaka baganda bange mbabuuzaako nnyo Hirubi 99 obadde okimanyi nti abanike wamuvumako naye abanike era kati era tuba mu kusaaga nga biki naye nga ate abanike mukwano gwange nnyo ate nange njirina wali nga ntambula erinnya lyange zeno program nange ensobedde ye mukulu yalo sooka ombuulire mwana mulenzi wuuyalo alamuza Katumba sebo mulenzi ali Wuuno nga takwata eno yali tuni Kabaka ke kayimba kano akasobola okubateeka mutambuza eggwanga n'eggwanga omukulu ono
bamuyita Hirubi 99 naye ensonga zonna nga bwe zatambula muziwulidde muyinza okugamba neekwasa naye nga abayimbi beetaaga management okubakwatako. Yafunamu miliyoni nga 15 mu kayimba kano nga yakalikodingira emitwalo 4 wa Digibawa. Tugende Sabula Abanike Mutyaba Shafiki ogamba oti Abanike Kiriya alalala omuwulidde omwana yagenda yakiko waliwo twagende Nawugabo gwali promota we nga gakuba alinya ku stage ne bawanika abaana timu ng'alina abasaati bambala Hirubi 99 naye nga emboozi ogiwulidde yonna emboozi giwulidde naye yaterera namanyi nti oba yeetaaga okusabira tesifulira abuukabuuka kasita oli promota we Muzeeyi Kasozi okuyimbanga Nabugabo ono omwana yali ayimba mitwalo 4 lwakayimba kamukoka tewali yali akikoze mu Masaka. Sebo naye ng'oyo musajja kwali bulungi nanti mbuuza ggwe nze ng'ogedde amaloboozi gange oyo musajja taliiko nga talenta yaginyaamu Abanike mukwateko ngenda mukwatako era. Sebo agamba atya abanjewa kale papa omwana wuuyo njagala mukomyawo mwatu taliiko emboozi ogitegedde oba togitegedde? ngitegedde bulungi naye ng'obiwulidde mbadde mubuuza ng'olidde tali kumuzuulya nkwateko Abani atoweere aya basi. Sebo agamba atya njebaliko kale papa omwana wuuyo Sebo Sebo Abanike agamba atya kale papa ono kateto Joseph kaniro bitako Hirubi yajjeko natukuba waneka minema matalenti eyo mwana ina talenti naye era owulira ddala nga talika abuukabuuka ebigabo bigira kumungero omuntu yavaako oyo omwana yakuba yonna kasensero wa Mutukula Masaka yonna nga ku toto tazikubira egende kasensero Hirubi 99 25 ng'akuyambye ennyo nno aggala n'ekivulu Hirubi 99 ng'alina akayimba ka gospel akatwala. Ayaya halo agamba atya musajja ate ngenda bataliiko kubanga agamba yagendako ne Vatikani ne Germany nanti mugamba olwolumu nti neekwasa abayimbi nze mbalimbalimba ate mbagamba ki nze mbabaleetera bonna. Halo halo kale papa omusajja taliiko yavaako boda kanaba ogamba otyerwa abaana mugema Wilson omwana kwali wuuyo njagala mukwatako ngenda muleeta agamba atya javiira mu Lusaana nga tombulidde omulenzi ngenda mukwatako ono Faruku Enjala agambye Bright Star agamba ati omusajja ebigambo alina bingi nnyo akuba no Hirubi simya walwe kayanja Mugera Alex agambye nti oli Sanja olikwate ng'olya sitende Lukindo omwana omuwuliza yakuba ebivulu oyo omwana lwakayimba kano kokakaso okwateka mukolera ebyafaayo ekayimba ako kayasobola okuba ate ng'afunamu sente nezimwerabiza ensi. Ayaya yanvuma nanteeka wali nangamba gwabandike tolina kyosobola tolina goyinza kupromotinga akadde kano looza muziwulira ensonga zonna nga bwe zitambula bw'obanga oli muyimbi bw'oba ofunye kasente akasente sobola okuba ate ng'okakuuma mpolampola ate muve ku bintu by'okozesa enjagayaga. Luno oluyimba lwamukozesa sente miliyoni nga 15 ng'emikolo gy'ayimba mitwalo 8 mitwalo 7 lwakayimba kamukoka wakubaako kokka. Ayaya fadha ngo yamukolera ebyafaayo katumusaba ajja kumuyamba era asobola okuba ate ng'akomawo
mumbeera nga bwetambula nange nja mukwatako Hirubi 99 bwembeera wesoda okuba ate ng'etambula talanta e Masaka nagamba ntya Masaka oli muyimbi oba munnakatemba ng'oli Masaka kano ke kadde otulage waaka talanta e Masaka